Ekimu ku bisinga okubobya bannabibiina emitwe be bantu abagaana okumatira n'ebyo ebiba bisaliddwawo ebibiina nda mu kiseera ky'akamyufu bwe batyo ne basalawo okwesimbawo ku bwannamunigina oba ba independents. Kati abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo mu ggwanga babadde mu lusirika okumala ennaku 6 nnamba nga basala entuutu ku butebe bayinza okuteekawo etteeka erungamya abo ababa basazeewo okwesimbawo ku bwannamunigina oba ba independents naddala ku bifo bya palamenti. Bano bagamba nti okwesimbawo kw'abantu ekikula kino kunafuya enkola y'ebibiina by'obufuzi. Naye kaakati kiriwo nti omuntu bw'aba nga tayise mu kamyufu ng'agamba bugambi nti ndi independent nga tutwalako abantu baffe batutwalako ebintu byaffe bitumuwadde ebibiina byonna si kirungi nga tugamba nti tuteekewo engeri y'etteeka totya kukkirizibwa genda bugenzi wabeerewo akabanga akatuwa naffe chance okulaba nga tunoonya omuntu omulala avudde mu kifo kyo. Mu kubaganya obubirowoozo okubaddewo olwaleero abakiikidde ebibiina by'obufuzi wabula baawukanye mu ndowooza ku kubeera ne ba independents mu nkola y'ebibiina ebingi. Era ejja tuyamba nti nabo tubawadde 20 currency point kitegeeza party zo tusobola okuzongera kubanga party entity y'abantu bangi si muntu omu. Era tugamba nti gavumenti tesaanidde ku contributing ya independent yenna sente nga ye naye kubanga talina ngeri ya accountability talina entity talina nti oba runninga kino talina organiza kibiina naye ekibiina kiba ne organ kirina NEC kirina management kirina National Council at least obudde bwa myezi 8 kijja kuyambako oli ku declaring interest ndina ddembe lyange ku mateeka kwesimbawo nga independent kati parties bana amanye ekyo ne bakkiriziganya secretary general tuli waddembe kukanya ndugamba otubuulidde nga bukyali oli waddembe kugenda kubeera independent ne tusigala nga tumanyi nti tokyali ku party. Amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Mwesigwa Lukutana nga yakiikiridde Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Lugunda ategeeza ng'etteeka ku independents bwe ligenda okubagibwa era ng'okulonda okujja okunaatuukira nga liwedde. Liri tteeka twagala libeere nga liri mu nkola lituyambe okulungamya engeri abeesimbawo nga independence gye bakolera ebintu byabwe. Wabula agamba nti mu kwebuuza okukolebwa ensangi zino ebyabo abaagala okwesimbawo ku bwannamunigina oba independents byonna tebisuuliddwa mu guluka. Okuva mu ntandikwa buli omu yenna akwatibwako ensonga eno twayogera naye mwe twajja draft eno era process era ekyagenda mu maaso ku buli stage tujja kuba nga tubeebuuzako. Abamu ku babaka ba palamenti abayitamu nga beesimbyewo ku bwannamunigina baliko bye bagamba ku tteeka lino erireetebwa. Oba oliawo nange nina ebirowoozo byange naye bano tebabirina bano ate sikkiriziganya nabo so nina ebbeetu okwesimbawo ku bwannamunigina. Political parties bwe ziba zinaasobola okumanaginga primaries zaabwe bulungi then awo tisiwagira nti omuntu ajje nga independent naye bwe banga tebazimanaginze bulungi then omuntu alina olukusa olw'okuyimirira nga independent. Independence boononye politics za independent. In fact batuleetedde ebizibu mu parties. Lwaki epate erina okubeera n'ebigendererwa byayo. Bw'obeera member wa party olina okubigoberera. Ate bano ba independent beesimbawo omulala abeera n'essaawa omulala omupiira omulala egaali omulala epanga oba biki kati ajja wano ayagala omupiira gugate ne bicycle n'egaali ayagala egaali egate n'essaawa. Ekyo kikulaga nti twonoonye politics yaffe kyoba olaba tusaba nti abantu bano tubagyeremu ddala mu constitution yaffe. If the constitution provides for independent politicians, I think there is no offense. For somebody to decide to go independent. Ssemateeka w'eggwanga w'abantu ekyanya okwesimbira mu bibiina byabwe so nga n'abo abaagala okwesimbawo ku bwannamunigina tabaziyiza.